nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Ekirooto kya leero okuloota nga waliwo omuntu akukozesa mu birooto ng'omuntu oyo tomumanyi ajjira mu kifaananyi ky'omuntu gw'ototegeera bulungi. Ekirooto kino nno munnange kitegeeza nti wasuulanga empale z'omu toyireeti nga tozisiimuzza mu kisenge kyo, gino nno giba mizimu misambwa egyakwambala era egiba gyakuwasa. Era munnange weepaadinga empale yo esiibeyo olunaku lulamba, bw'omala ogisuule mu toyireeti gy'otagendangamu, oyogere ng'ogisuulamu nti ono mukazi wange mutadde wano temumpasanga, era bwe muba mwagala okwegatta mumusange nga wano ewange nossaawo erinnya lyo era n'obagamba nti temuddanga. Ekyo nno kye kibadde ekirooto kya leero. Ayi Katonda kuuma Namulondo.